kale nno mpulira ensiitaano n'obusaayiriro ku bbugwe wange obanga wali yampulira obuuyo obwo nga Katonda yamugonnomolako ekirabo nga kyamumwa njagala mpulire oba avaamu eddoboozi. Sanyuse maaso otyo sebo n'omumwe mu kisanasana kino iranya abeekise kyova olabanga n'ekizito enkoko sebo n'ekizito ze naye mpulira n'okkiriza ne kiba iye tutuuka ku mufuubeeto iye taata ogambye mukulu kaakati n'ekisumuluzo kyewange kiba kimu essebo bwe gamba bisimillah ogiwe ennamba emu otuuka obwoyi buno. bisimillah waliwo emmeri yagwa mu mazzi ebiseera ebiwagiwulira nagiwulira mukulu kwaliko omusajja wa Kabaka Kayemba Freeman essebo yagamba nti nze kemponye enjege eno emukulu nsigazza kutya Katonda wange emukulu nakwagala Kabaka wange emukulu kati ntuukiririze ennyingo ezebbiri ennyingo ebbiri tukubagize abafiira mu mmeeri eyo. waliwo omusajja omu iye eyatandika oba oliawo embeera eno gye tugendamu otyo naye nga tannagitandika okufirizanga abantu n'abagamba ffenna tudde ku abiri. ogamba ffe otuuse ndi mulunzi emukulu nunda ebinyonyi essebo nunda ebiwuka essebo mu binyonyi byennunda emukulu mulimu kalooli emukulu n'empa abaana emukulu nkuwa ekinyonyi kisaawe ye kalooli aba n'ekidookooli tajja kukola naye abalugwala abawoomera kati kyoba okola iye mpa abaana nguwa abaana neyanzanyo mukulu selekita mpa abaana